kitambula bulungi nnyo ddala kansuubire muli mugenda kukola kubanga eno gyendi enamboli abantu bali bize bali mu kubeera nga tene bagenda okukola bw'obanga weetegereza abantu essaawa z'okumakya essaawa nga zino saa 2 abantu baba ate munnange bali mu kubeera nga tene bagenda okukola era nga neyongera okutegeeza nti ebintu tubadde tuli mu kubeera ntwogerako ku makya we tusazeewo okubeera nga ate munnange tujja tubeere nga ate munnange tujja waneeno wennyini bwe tubadde tulaba kasasiro oyo abantu nga bamuyiwawo tukimanyi bulungi nnyo okuva ebintu by'ekiteezi bwe byabeerawo okuva kasasiro ekiteezi bwe yagwira abantu okuva olwo mpaka ne kati we twogera abantu bakyali mu kubeera nga bonaabona ne kasasiro bakyali mu kubeera banoonya wawe bagenda okuteeka kasasiro tugenda mukola tutya mu kibuga era nga muzenga mubiraba nkakasa buli muntu azenga agobeera spark makya ozenga olaba bitwe twali tubadde nga twogerako for some good time now wenjogera zino essaawa mukwano gwange omulungi ndi side zeno inambola era wali waggulu ndi mukulaba Mandela National Stadium naye ate nga bwe twakugambyeko mukwano tuli eno twagala kubeera nga tumenye tumanya abantu bene ebintu bitambula bitya kisooka kya byonna kasasiro abantu bamuyiwa waneeno kuva ebintu by'ekitezi nga we mbagambye mukwano okuva olwo ebintu ebikati abantu bali muga tuyiwa wa kasasiro kakati kibasalawo okukola bagamba ndo tugenda kumuyiwa we tulaba nga wali available wabula nga bwe nkuwoli mu kubeera nga ate oli mu kulaba ndi shuwa buli kimu kyonna nga buli mu kukiraba bwe kiri mu kutambula abantu basazeewo okubeera nga bewakasiro no because balina wakumuteeka ne bagamba engeri gyetana wakumuteeka maybe wano wali available kasobole okubeera nga timunaye tuteekawo akasasiro naye ate kitali kirungi because kireetera abantu obulwadde kyekisooka kya byonna the neighborhoods ezeetooloddewo abantu of course bali affected kakati nga buli mukula akasasira wansi bw'oba olengedde wansi mu kikko waliyo ennimiro y'abantu that means ne wali waggulu waliwo abantu kitegeeza ki at any time tuyinza okuba tufuna ebizibu byebimu bye twafuna ekiteezi kubanga ate wano wenyini awali olusuku waliwo n'amayumba g'abantu kitegeeza ti kaseera n'asukka obungi era kigenda kubeera nga temunaye kireetera era abantu basaidize eno obuzibu era tudde ate mu kubeera nga tugamba ate kasasiro ayiikidde abantu kubanga mu kikko ndowooza oba kamera yageke waliwo ennyumba eri wali wansi mu kikko kitegeeza ki buli kimu kyonna kisobola okubeera nga kibeerawo nga bwe kirina okubeera lwaki because kasasiro agenda afuuka mungi naye ate still tuli mu kwebuuza